kali classified nnyo nga twolekera akaluka 226 bakana baje kali eno classified information mikigambo classified mukitegera bulungi wabula esobola okukyuka mukko according ba doctor abali ku mutendera gw'ensi yonna abavunanyizibwa okutetenkanya Windows za Yoselti habulwa bafulumiza alipota ku bulamu bwe bagikwasa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence mumpulize bulungi nnyo ba doctor abatetenkanya Windows za Yoseli Nyandwe tibahabulwa bafulumiza alipota ku bulamu bwe gye bawaddeko kopi ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ulira reporter bwegamba nti Yoseli yandibadde yeesonyiwa ekintu kye bayita politics bw'ata kikole ayinza obutatuuka 227 nkiddamu alipoota ey'abasawo abali ku mutendera gw'ensi yonna abakwasaganya okuzimba n'okuzimbula amadinisa ga Yoseli tibahabulwa Nyandwe gye bawaddeko Chieftains of Military Intelligence nga boogera ku bulamu bwa Nyandwe bamugambye yandibadde yeesonyiwa kye bayita politics obw'ebyobufuzi byonna nadde ebbali kubanga singa abiremeramu ayinza he may not reach 2027 bwe kugamba nti ayinza kitegeeza nteekawo disclaimer nabo bataddewo disclaimer omanyi bannayuganda mutuuka ebiseera mutandika okukozesa video muga yagamba agenda kufa kati nga tafudde kati he may not ayinza obutatuuka oba okutuuka naye ng'era windo mya neya ne a nye mumanyi obusalamu ne muteeka bye mwagala aho mbamanyi bulungi nnyo kyobula sibaddamu mumanyi obbikyusa mbamanyi ku social media nduddeko mukyusa information notekamu wane kifananyi notekamu kino notekamu alo notekako mugambo omunene ndi yagambye bwati no ebyange mbyogera kate ng'omusiza agule siyani kakidde bulungi. The international doctors in charge of Yoseli Nyandwe tibahabulwa have issued a medical report on Museveni's health condition, which obtained a copy from Chieftains of Military Intelligence. Nyandwe Yoseli tibahabulwa will not be there by June 2027. May not reach June. He may akagambeka gati ki ayinza okutuukayo ayinza obutatuuka wenjagadde mbakwatire mu abafere b'oku internet kuna bakyusa information ayinza obutatuuka ayinza okutuuka ndoza mukitegedde bulungi he may mbuti twasoma tugenze maaso. This triggered the background noise which is saturating all over national buzz movement and the entire system of ruling national response movement. That's why there are ongoing meetings which are taking place, and those who took place in Chankwan's resolution bringing General Didi Kanyerugaba as NRM Solo Card 2026. Mbu kino bamaze okufuna report eno kyaviiriddeko okukuba endulu n'okuleekaana okw'amaanyi n'okutiitiira era ze zimu ku nsonga zonna bwe zigenda mu maaso mu Kyankwanzi okugamba nti bafumbefumbe Didi bamuleetenga Solo Card wa 2026 mukalwa akajja kubanga ono ye mbwabulako majaani nga ye mulaba. Tugeze maaso. Ne bagenda maaso bamugamba mu ripooti endala. Eno ripooti endala nvudde ku eri gye bagambe ya medical kati ngenze ku ripooti endala. Bino biri mu intelligence report gye bamuwadde.
All our soldiers are working underground and are very careful on what they say or do on a national platform, because the same reports indicates that if Muhoozi runs with Bobby Wine, the ghetto gladiator, you will defeat him. Definitely, nothing will be left for National Buzz movement in the forthcoming elections. Ompulidde bulungi nnyo. Eyo report. Genjagadde okufundikira nayo. Kati bw'oba oyina muganda wo ng'akola mu SFC oba akola mu ministry oba akola ludda wa ng'oyagala okukakasa report eno, mubuuze off the camera mu 7 yeeyisa atya. Mubuuze off the camera lwaki atambula akutta olubuto luno. Ng'atambula akutta olubuto. Reason being Museveni bamuwayalinga. Eno wansi alinkinga. Yensonga lwaki bamwambaza wano kiki? Bamwambaza wano mu kugulu, bamwambazaawo obuveera kubanga alinkinga. So, n'ekizibu kye balina ekiro kye bagambye nti omwami ono already yatandika dde okusanyalala. Guno omukono tegukyasobola kumuvinga nga bwe guli. Kubanga kansa agulidde. Nerves ezimu tezikyasobola coordinatinga wansi ne waggulu. Kyova olaba nti guno omukono gubeera guli sirudi wano. Okitegedde bulungi nnyo. Balina proposal okukendeza ku speedi kwavundira n'obulumi either gutemako. Naye bagutemako constitution egamba Uganda tefugibwa mulema. Tasibasobola gutemako. Kati anasigala nga guli mu pause. Ngene bamuleka mu kamera najja naye kalakasa mulamu waali. Nengo already. Gendo lawe videos zonna ziri kale atambula akutta olubuto luno. Ng'alukutteko wano. Ng'ate alukutteko wano. Goza ki atambula akutte ku lubuto. Namugamba ku bikolwa bino by'okoze ogenda kuvunda ng'olaba olyo obulumi ng'olaba. N'ebigambo diddigi byawandiika eby'obukaawe essaawa zino ku Twitter ludda watolowooza nti asanyuka balina ekibalumba kibagoba. Kati agambye mbu abagenda kunoonya waliwo agasusire bagamba nti UPDF yasse abayeekera 25 e Congo. Remember, nasose ne bagamba bakubye ne battamu ne lololi gwenda balazijjeno n'abasirikale bangi nnyo babakubye. Kati bakifumbye ne bakizambu UPDF yakubye. Kati zino tuti zabadde akola banoonya bakikoze basaleko emitwe. Ekyo kibayita reverse psychology. 25 bibadde bya UPDF. Kati ono busungu bwakozesa mu reverse psychology akulaga nti bo UPDF yasawa yekere Congo, kumbe Congo yasseba na Uganda abasirikale. Bwe busungu bwakozesa ku Twitter temwasobodde kututekoza magezi ago bavuga bati. Mukitegedde bulungi nnyo. Abavuga bwati bo bennyini bibasebe 25 ne batirako n'abaduumizi b'amagye. Kati wawandikambu banoonya abassa abantu abo ate amone nagamba twasse 25 abayekera teri muyekera go basse bo bennyini bakubidde Congo ne balekamu n'olukubiro. Kati yensonga lwaki bakyusa tweet ziri bazifuule mu bakubye abaye kumbe bo bakubye 25 n'abaduumizi bakubiramu. Bwe busungu bwalina zino zonna okuva ku Lwokutaano busungu bwalina n'olwaleero. Mwakale bulungi mbasaba ebekera 25 basse baabwe ba UPDF ne bataba indigenous Ugandans. So buli kimu kyetegereze obusungu bwali babakuba. Kati ate ne wa patroni. Tumaye patroni yaberanga. Patroni mu Uganda tuki patroni ye muntu abera omuyima. Niwano patroni abera manager. Oba abera boss. Kati patroni oba omuyima wa diddigi naye byasiba bikutuke waawe eri ekigali. Kina bagambye nti ebintu bino byetegereze bulungi speed ko bitambulira. Tebitambula muri ku side yawe n'ekirala. Sente za fezo nazikola kati Congo, zikole Rwanda, zikole Somalia, Central African Republic, nemo South Sudan, provided nemo Khartoum, mu Sudan ya mambuka,
ebyokulwanisa mula ebimu ebyayingidde tebyagenze wano Sudan byayise mbuyisi mpaka mambuka yensonga lwaki mulaba nti bali beddiza State House ne beddiza ne Central Bank ku byakulwanyisa ebyavudde eno jukira UN na America bateka embago ku government ya Sudan n'abayikira batekako embago obutagula byakulwanyisa kati ono Yoseri yabigula n'abiyingiza kati n'abitwala n'abisana Sudan bigenda Sudan kumbe bigenda Katumu yensonga lwaki bali bafunye momentum Rwanda bafunye ebyokulwanyisa mutegedde bulungi akantu ako nakonja gadde nkabategeeze